Mukulu Sekandi nsanyuse kulabako ssebo. Tuzze tuwulira ku nsonga z'abaana ab'omugenzi Paulo Kafeero ne Namwandu Bisirikirwa, ensonga ze balimu ez'okuziikula omugenzi okakasa obuzaale bw'abaana bano abalala. Kyavudde batugamba munoonyeeko ku Sekandi yabeerako nnyo n'omugenzi Kafeero, ensonga ezayinza okuba alina kyasobola okuyambamu ku baana bano. Kati nga kyenjagala okubuuza okusinza ku biri mu ddira obimanyi, abaana abo oyinza bayamba otya ku nsonga z'omugenzi oyo? Kakati nga tunatutuuka ku kyakuziikula Pawulo, tusooke tunoonye obuzibu obutuuka okuzikuza Pawulo bwe buliwo. Obuzibu obutuuka okuzikuza Pawulo kusinza emyezi engoberera. Naddala baana bano batugamba omugenzi yaleka abaana bana, naye ate bagamba abaana batuufu bali 15. Kati bo abeemanyi be yaleka bali bana bokka, kati kiza nti bali bannaabwe 11 babalese ebbali nti si baana ba mugenzi. Kale ensonga ezo zimanyiiko. Kakati ensonga z'okwawula mu baana ba Pawulo abatuufu n'abatali, ebintu bino mu Buganda bwe mumanyi balina enkola y'okwawula abaana okumanya omutuufu atali mutuufu, eyo nkola. Mu nkola eya sayansi balina enkola ya DNA ebankola, so nga ate ne munsi mulimu abantu abamu abatayalulibwa era batagenda ku DNA naye nga bamativu nti bwetutudde ewa kitaffe. Kati ekintu kino evvuunye erikirimu nti naye bateekawo enkola eyagala okumanya amazima ku ndagabutonde okusinziira ku byempulira, kiraga nayo bagenda okuwunzika nga si nnambulukufu. Ekireeta oyo asusudde okugamba nti nze simatidde nti tebanzala waani wa mugenzi Kafeero, kitegeeza nti abali mu nkola y'okuzuula endagabutonde basooke bakikole nga kirambulukufu okutaasa abaana abo. Ekirala, abantu kye balaba mu nnyumba ya Kafeero kikyali kituuze. Lwaki? Nti obutakkanya bw'abaana abo bukyatuuka ku leevu batudde n'okuttingana nga amazima gagange okuvaayo, abeefuula bajjayo amazima balina bye bayisaawo. So mu nkola entuufu nze Sekandi amagezi gempa abaana bange abo bakole ekintu kimu, basoogera ku musaayi ne beekebeza nga bakikkaanyizaako nti abanaakwatagana nga bakikkaanyizaako nga bba abaana nti obutaziikula kitaffe tugenze ffenna ku musaayi. Abanaakwatagana mu musaayi kizuulibwe nti be baana ba Pawulo. Oba si ekyo okukkanya nti ffenna kitaffe yakwatana bw'asonzemu nti si yamuzaala, ffenna tuli baana ba Pawulo. Mpozi n'amagezi amala gembawa nga mwagala okutebenkera n'okulungamizibwa ku sayidi ya kitamu okusinza ku maloboozi ge namufunako, mukwate omusika bwe yayagala. Si nsonga musobola okuba mumulabamu ebituli mumuteekeko, kijja kuba oba oli awo kiraba kiyinza okutasa, kubanga nabatuukira Naggawa, natuukira nalaba Naggawa ne Swaziniga ne Simon ne mbagamba ku nsonga eyo, ne ngamba Nnembe, ne ngamba Kibalama, ne ngamba Mugego. Wayise ebbanga ttono tinku n'atinkuuka, temwamanya lwaki nali ndeese obubaka gye muli. Ne ku mulundi guno musobola okubuuka amagezi gagembawa, naye nze obuvunanyizibwa obwange nkoze ki? Obutuukiriza. Enkola ziri ssatu. Kyotegeeza mu ekyo nti omusika ye gwe bagamba okuteekako omusikira bamubuusa amaaso bba abaana. Oba oli abaana bandimwagadde naye emitenda gy'okumukyusa giyinza okuba gikyakalubye. Ekirala, oba oli abamusika aliko yandiyagadde okusiga nga musika wa Kafeero, kuba nakyo nakyo kiyinza okuba nga kyekimu kubikalubiza ensonga eyo. omusika yaga kansolingi n'omugamba nti ekyokubeera omusika wa Pawulo nga famire yammwe erimu ebintu bino, tugezeewo ku nkola eyo bwe gibamu kifuniko ne tuteeka mu ono kyekiddako.
ekirala gwe musaayi ogwagambibwa nti gwalabise nagwa muganda mbadde nagenda kuuza kukusa omusaayi ogwo nze sekandi ku myaka gyentuuseemu bwe banaabeesinga ku musaayi ogwo ng'omusajja famire dokita yali mukwano gwa Pawulo. Omanyi emikwano girimu ebika. Yes. Bw'abanga talina mukwano gukwenya basobola okukozesa omusaayi ogwo. Naye bw'abanga ali mukwano kugamba bw'abanga ali ku mbeera endala omusaayi ogwo tebeetaaga gukozesa kubanga gugabaviramu tinku ate era omulala. Omusaayi guno wede bagututeyo dda wa dokita oyo ogukebera. Kati gwolinga agamba nti baguleke tegulina makulu ge kugenda bbawa gagenda kuva mu ekyo. Anti nze nkugambye nze sekandi ebintu ebyange mbimanyi mu ngeri endala. Sijja kwemulisa kuba ensi nagigambye okulaba okusimayo mumanyi mukwaddemba okuwakanya era nziramu mbagamba nti Pawulo Kafeero tereka musaayi gwaki ensigo etunuulidde era baddembe kyo nze buli kyenjoga sisaawa omuntu kugamba nti okiwakanye nze sekandi Pawulo Kafeero tereka musaayi gwaki tereka musaayi gwonna ku nsi musaayi gwonna guza kusinzirwako okukeberebwa wabula abaana beekolamu omulimu ate ekirala baagala okukebera omusaayi mu mbeera yonna gye bakeberamu abaana ba Pawulo tiimu ebbiri ezineneŋŋana zive mu bintu bino. Gavumenti oba omuntu omulala yenna ku luno aweebwa omukisa akiyingiremu lwa nsonga. Pawulo bwe twali tugenda okumuziika yakwatibwako wakikano ab'ekika tebamukwatako Pawulo yagaana okumuzinga nga ab'ekika bamukutteko. Kitegeeza yali amanyi nnyo ebizibu bya famire gyafulukamu. Essaawa za leero ttiimu egamba nti temuziikula Kafeero oba okitegeera mu muziiko temuziikula ezirimu embeera ye ttiimu eyaliko okukebera omusaayi gwa DNA guno gwakakeberebwa ogwavamu abaana abameka ogwavamu abali abaana. Kitegeeza nti bonna si balambulukufu ku nsonga eno wabula buli omu aba kyakwagana kituufu n'osooka okkiririza mu kyolabye. Kakale gobigattagatta nga waliwo obutali bwenkanya mu bintu bino. Twaga kugamba abaana ba Pawulo bamanyi obuzaale bwabwe n'ekika mwe bava. Kati tukibuuse tutandika okunonooza ate yali si munyarwanda oba yali munyarwanda ze tetubinkwatako. Nagambye ensi era nkidda mu maaso ga kamera mukama wange nti obuzaale bwa Pawulo mbuyinako obwinaasembayo naye era mpabula nti n'omusaayi gwe baazudde si gwa Pawulo naye baddembe okukola ekyo kye baagala kubanga sina buyinza bagaana kukola obuvulunguto bwabwe baddembe gukozesa ebinaavaamu bwe birivaamu ekintu ekisinga ku kino kye balaba kubanga feeza ejja okuddako abaana abo bajja kuwunzika nga battingana. Kati mu nsonga eyo kati nga ggwe amanyiiko ku buzaale bwa Pawulo Kafeero ekineneko lwaki abaana bano oyinza bayinza obutakkiriza naye oyinza kukwasaganya otya n'okkirizisa abaana bano mu buntu abakkiriza ne boogera naawe n'obabuulira ekigenda mu maaso ku nsonga eyo kuba kyemmanyi nti waliwo abatakkiriza nga bo bagamba ti ffe tetukkiriza kyonna kiriwo ekigo kiriwo ekinewe kyetumanyi naye lwaki toyita ku baana abo abakkiriza abanakuwuliriza ng'omukulu kimanyi kubanga kati oli mukulu ku baana abo basobola okuwuliriza nga kitaabwe obudde buno n'ogamba abaana abo okubayamba at least abanakkiriza okujja gy'oli n'obabuulira ku nsonga ezo kubanga abaana bagenda kutuuka ekiseera battiŋŋanira nga bw'oyogera olw'ebintu obuntu. Kaakati abaana abo bantu bakulu batusogera mu mawulire nga banoonya kuyambibwa. Nze buli siteepu gye ndaba nti yayinza okubayamba nzija n'engibagamba olwalina okugambya ekyo nti omusaayi gwe bagenda okukeberirwako nga bamanyi nti gwe gwa kitaabwe si gwa kitaabwe sikirumamu si gwa kitaabwe. Omuntu waddembe okugamba sekandi ogera ngaani yakijjewa mbagambye nze sekandi Pawulo Kafeero gumanyi obulungi ogwo si musaayi
era n'ebinaguvaamu nze siima bega waabi bituufu bw'baba baagala bakiwewe bagambe fena tuli baana bakafeero ya kati abaana bo amagezi g'obawa bo bakkirize bukkiriza bakiwewe tuli baana bakafeero bakiwewe kigwe kubanga kati waliwo kubanga ne bw'onoosimula kafeero n'omujja mu ntaana ya nga tiimu yakebera omusaayi ku luli erina omukono mu musaayi gwa Pawulo akebereddwa era tujja kufuna information enfu era basigale nga bakubagana kafuna nabe wabwere lwa nsonga nti abalamu abaliwo kye baagala okuzuula siga amazima g'ekintu kye batulaga kwati waliwo ttiimu bisirikirwa ne ttiimu Naŋŋangoba ziri ttiimu bbiri otyo omusaayi gwakebereddwa gwavudde ku ttiimu ki omusaayi ogwo bagamba ogwaweereddwayo obudde buno bogo besigamyeko nti yaliwo omusaayi ogwazuulibwa gwe yaleka tugenda okukebererako tetuziikuula kati gwavudde ku ttiimu ki ttiimu Naŋŋanga oba ttiimu bisirikirwa kati omusaayi gwe bagamba gwe balifaalingako ogwavamu abaana abana ojja kukola ekintu oti mukama wange ofune ku baana abana obabuuza omusaayi omwala mu gukebera ani yabakulembera twanawulirako Swazi mabegako yaliko ku TV emu ng'agamba bo be bamu ku baana abaana abamanyiddwa nti bwe baakebera omusaayi ogwo bo bonna baaliwo kyesimanyi nti kati bane 11 baali balekeddwawa kaakati abaana era nziramu bawabula baleme kukooyansi nakwetemya baana kuzaala kafeero yali musajja waalinnya si yasoose okusimwa era si yasoose okuba nti ebitundibwa naye olwokuba nti tumulabira mu kifaananyi ky'obusomesa asomesezza ensi mu bulamu ne mu bufu ajja kuviirako abazadde oli agambe nti olumbe olwolwadde takalugana kunzita atunde emaali agimali ave ku baana balese yatunda ekintu kye okuba abaana bajja kikayanira nga baleme kutwetamya kuzaala nze neetonze ku lw'abaana mu maaso era nziramu okwetondera ensi nti musonyiwa abaana ba mukama wange musonyiwa abaana bange olwebyo byonna ebiyitiddwamu naye mbawa amagezi aga okubeera buli okukakanya mu ndowooza ye bagende tuye baana ffenna oba si ekyo okukwata ekkubo beekebeza babakebera omusaayi ate babe beerufu nti olunaku lwe batutteyo omusaayi mu kugukebera bagenda bonna mu kugujjayo naye nga ttiimu zombi bana babe wa Naŋŋanga ne ttiimu endala oba yani simanyi okitegeera teziri mu bintu bino bafune obwerufu bwe bataakola ekyo n'ekyokusatu kyembawa amagezi mu kyo bakwate bakwate Simon Peter bamusemu ekifunikwa kya kitaabwe si nsonga ayinza kuba bamulabamu ebituli balabe ki ekiyinza okuddako naye ebintu by'okulungamya famire bintu biwanvu nnyo ebitasaana kubaana gagubuukirwako leero tuyinza oteekawo emberega nti Kafeero tasimulwa siga nti bamusimule naye nga gwaga nti tasimulwa ate tujjeyo kinyusi kyakumalamu baana bano kukuluma so Kafeero tasimulwa kirungi nnyo ate n'abaana bafune obwenkanya obwannamaddala kuba ekisimuza Kafeero kujjayo kiki kujjayo okumazima amazima naye amazima nayo ganasigala nga abavuga ekino kisibirana mazima Pawulo basima bwabweri bamuve nako kati ku nsonga eno ey'ekifundikwa kikyuso kiwa Simon Peter tewaliwo bakitaabwe abaliwo baganda b'omugenzi teri muntu amanyi ku nsonga eyasobola zirondoola n'akwasaganya abo abaana ne bakkiriza ekifundikwa kwewa omuntu omutuufu nze kati amagezi gena badde mbawa bonga abaana kuba kiyamba tekina kuyamba mulala yenna kiyamba abaana kiyamba abaana bwe balabanga ekyo kiba kyabayisaawo okusigala ng'oliye musika waabwe bakola ekyo naye nga bamaze kuyita mu kutuula wamu ne bakkana bonna okitala kyeŋŋamba bwe balabanga kinaabakolera nga bamukyusizza nga bamukyusa byonna abaana bo bakulu kuba kyensinga okumanya nti bakulu beesalirawo tubawa amagezi kino kirina okukolebwa omanyi bya mirundi ebiri omuntu okuwa amagezi n'ogatwala okugaleka nze sekandi omulimu gwange kyemba nina okulungamya ku baana nkola nkituusa saagala mukama wange agambe sekandi kubanga olunaku lujja kukya musisinkane agambe sekandi tewatuusanga buwaguzi bwange tewakola mulimu ogwo tewakola omulimu gwange nkoze ki okutuusiza era mukama wange Kafeero omulimu gwange nkoze ki ngutuusizza
ebyange bye kati ku nsonga te waliwo ettaka erikayanirwa obudde buno lyalekaga ndowooza bali batudde abakulu n'abakulu nga basazeewo balikolereko lifuuke ng'ekijjukizo bakikole ekifo bakitereeze nti kyekifo we munaatuulanga okusisinkanamu buli nga 24 Desemba okujjukira mugenzi Paulo Kafeero olw'ebyo bye yakolera eggwanga. Ettaka lyo nawulira nti liri era ndowooza sayiri gye yaziikibwa eyo ettaka lyo likyaliwo oba nalyo balitunze kuba nawuliddeko entalo nti ate nalyo bosimaloogo balipangisa alimirako ebikajjo tebamanyi oba balimuwa buwi oba yagula. Olimanyiko ettaka eryo? Ettaka eryo bw'otuuka e Masaba baziika Paulo Kafeero osangako ebikajjo ekitundu ekimu. Ayinza okwogerera okusimbibwa kw'ebikajjo ku ttaka lya Kafeero era baana ba Kafeero kuba tuyinza nokubabaliriza nti bapangisa omuntu asimbeko ebikajjo nga byebabisimba ebikajjo byabwe ng'ebikajjo byabwe mukyonkulaga nti sekandi kyesimanyiko sikyogerera kyemmanyiko kikole oyogera kintu kyotegeera bulungi naye mbagambye omusajja bagenda okukebererako Paulo gwavudde ewa dokita gwe bagamba nti simu yadde agulina teguli eyo gwe banagwesigamako ebinaguvaamu yaawe babe bantu bakulu buli muntu kyabadde awalawo kiba kyaganye akakkane oba okitegedde bw'ogenda mu nsiko okuyiga ng'osuubira kufuna ngabi bw'ofuna omusudde wuwo okuleki omatire n'ogwo bw'ofunye kubanga bajja kwagala okukunamya Kafeero bawonziko nga bebakunamye. Kati waliwo ettaka lyebayogedde okuwaayo okuzimbako essomero liri kitundu ky'ettaka eryo? Ettaka eryo liri mu Bukunja ewange sekandi wembeera sikubaganya bantu ndi mwetegefu kukola Mukama nga mpadde obulamu n'obusobozi nanekyonkwatiddeko kubanga ne sekandi mu bakozi abatambula ne Paulo Kafeero yansasula mu bulamu nansasula ne mu kuva mu nsi. Ebyange ne Kafeero biringanga bya Eriya ne Elisa tebiriiko nti omuntu yabinkwatirako ate biriko saga muntu agambe nze nawo obusika bwa Kafeero sekandi ebyange ne Kafeero Eriya ne Elisa. Kati ettaka eryo gw'oli mu contract nti kyonna oba oli mwetegefu ekyapo kikwata ofuna omuntu omugwa ekiwaga agenda okukuliramu ekintu ekyo kubanga oyinza okukwata ekyapa n'okiwaayo ate gwe ekisuubizo kyo ne kitatuukirira ffe tusigala tulaba ggwe ng'omubi tugamba omusajja tusuubiza ettaka teyaliwaayo gw'ogenda okusigala ng'okwasaganya ekintu ekyo paka kuggwa kwakyo. Kati bannayuganda n'abatwabu olwaleero ekintu ekyo nze nakyogedde nga sikakiddwa omuntu abantuukiridde ku nsonga eyo nsobola okulaba ebigendererwa bye n'empimamu n'ensinziira okwo kubanga omanyi amawulire gajja mu maaso g'omuntu buli omu agategeera ngeri ki nze kyemmanyi nti omukulu gwa Kafeero tulina guzimba nga tukola ebintu ng'ebyo newankubadde Eriya tabaguzimba nga bamujulungulula nnyo naye Kafeero alina amaanyi kuba banku muntu ssaawa zino alwanagana n'amawulire nga alina 13 kati omuntu yadde asaana kubata kulabeko kyamaanyi nnyo era ensonga za Paulo oba otunudde nnyo n'okuzisa n'obulamuzi muzo ziri na mu mbeera ze yali amanyi bulungi nti oba oliawo kitaawe alina ebigambo byamugamba nga mulaganga ntamuzaala tiyasobola kiyimba kitegeera n'akikuuma nga kyama so n'abaana lwo bakufunamu embeera egamba nti oba oliawo gundi si mwana wa muganda waffe bakite kyogamba nti gwe mu myaka gyo wooyaawo okusuula wa muganda wo gyosiirwa nga kuba ne baganda baffe mu musaayi bennyini basiba batulowooza kubijja mu nsi naye kiwewa oba kyosiga kinene kitabuza omuntu nga tube ku bunkinke kubanga abaana batabuse yesi bibaawo naye era bimala ne bikoma. Kati kyotegeeza nti buli mwasirikire gy'ali abeere nga kimanyi mutima gwe ndi mwana wa Kafeero bakiwewe kigwedde ddaawo so okusinga okulemera mu nsonga nti okugyako ate era
newankubadde baana bakafiru babe n'obwenkanya mwaka katono akasigalawo kubanga omulaja gamba okay ndi mwana akafiru naye nga siina kyenkoze eki kyenfunyemu ettaka eriri Amasaaba si ddene nnyo kiyitiridde naye abaana bo nga batudde wansi nibako bye bakolirako buli muntu asobola okufuna kyafuna kaffe tumanyira yalina ettaka eryenjawulo bitundu ebyenjawulo nga ttaka ddene ettaka likyaliwo litanatundibwa lyenkana ki bw'oba simanyi oba oyima okimanyiiko ekyapa kyawo obunene bwakyo nyinza okuba nkitankanamuko naye bannayuganda mbawo obubaka buno obugazi bw'ettaka si kyekikulu n'ekikulu kyokikolirako olaba simu kaadi ntono nnyo naye ebyetika biba binene yesinga obukulu mu ssimu kati abantu baleme kulowooza nti omuntu nakuba nattaka liva kuno paka eri ekikulu kikyokulira kuki kikyolikoleddeko ettaka eryasigaddewo wadde abaana bakaffe bino babitunze bwe bafuna omuntu n'abapulaning ekyokukola basobola okuba ate ekirungi bayize nnyo n'okusinga abawuliriza lwansonga nti omwana yatunze wakafeero baba yatunze nga baga nti Simon yatunda agende e Bulaaya yasinga n'okumanya ekyagudde e Bulaaya nga tuteseneza akafeero ffe tukimanyi nakimanyi omwana yasigadde ne Kampala nga alowooza ajja kujoga yasinga okumanya nti bwenagera mu bbala njoge mu nsinde zenajje wakafeero zaafa bwe ziti kitegeeza bayize nnyo kale ettaka lyasigaddewo tebaddamu ddeemoolirako twaga nti kakafeero wabula bagumiikize liizi y'omusajja oli eweddeko nga kituufu baddemu balikozese bajja kufuna ssente ate bafune n'okwenenya mu mitima kubanga teri atasobya ate era bweweenenya osonyiibwa ensi ereme kutwala abaana bakafeero kubayita byonziira bannanga ensi abaana bo si byonziira kubanga mwogerera abaana bakafeero naye olwaleero nawe wananyenya abaana bakafeero ona n'omwana makago gweweesomye kugambako gwokyassa kafeero yafa naye gwakyassa ona n'omwana makago ga nti nzo siyasona mukuma kugenda yannema ng'ate gwe muzaddewe so abaana mbajjaje nga mubaddiremu yembeera bwe kyembagamba ndowooza otera okulaba ku mawulire emabegako awo waliwo omukyala abadde atambula ennyo ku mawulire ng'agamba ye muwala wa Kafeero Blandina Ndibakooya naye omukyala mukulumu myaka ali mu 35 omukyala oyo amumanyiko omukyala oyo namunoonyaako nemutuukirira wamutuukirirako bwe namutuukirira nga n'okumumanyako enga nze akutankana nemugamba maama nze seesimba mukuulya muntu nga nakyayisaawo namusaba ekintu kimu nti olina abaana abakulu bendabye wano abantu abagudde mu gaapu yo nga balowooza nti gwe Blandina basabe tuli mu mbeera y'abantu kugenda kubyeyo bakwasizeko ku baana abo babakutwalire ebweru kati bo ng'abaana bagesa okukuyamba okuva mu mbeera gy'olimu nemugamba bagenda etinku eyatinkuuse mu maka goyo golowooza nti ekitaawo gogamba abantu nti ekitaawo agenda tuusa okuba nti bakatuuka okulevo ekebera omusaayi ndi mwetegefu okukulembera naawe obeere omu kubakeberebwa naga nti ekiki awo ngenda kukolawo ntya nga yetayagala tekeberebwa nemugamba bw'oba by'oyisaawo biyiseewo nga bukyali kubeera tulina kyojja kifunamu gw'abaaloba nti oli mwana wa Kafeero bakuyambemu eyo embeera kuba omukyala mukulu byayogera tebikwatagana naye ensi mwe tuli kati nekubuuza Blandina mutuufu yo manyi gyali ola omwana yayogerwako esaawa zino Blenda simanyi gyali naye simusalira musango kuba Blandina teri alina pulaani ku buzaale bwe otuddako ku kya music wo katono music badde osiriseemu abantu bagamba osiriseemu kyagenda maaso ne music wo oba badde wamuyimirizaamu music kyagenda maaso naye lwakuba nti oba oli awo nja kwetondera eggwanga kyebaali basuubira mu sekandi si kye baafuna naye nange nga sekandi n'ensonga zange kubanga ate senga
Kafeera n'ekintu kyayimba nti okulangawo okulabika olumu mba nebanalwanako bwe mba ndi mu mbeera y'okwetereezaamu kiba kiyamba nze okusinga ate mu abawagizi kuba nsobola okulemera ku kintu mu mbeera ejj'okundakira nekinkola bubi naye nga nakomyewo nina ennyimba ng'oggyeko luno nina ennyimba zengenda okukola videos ensi yamanyidde videos ate ku buli mulamwa nsobola okwawula mu buli angu siri muwabuzi kwagamba nti mpawula ku kya mwene embera ng'omuntu ayinza era byasobola okuyimbako ebyo ndi muwabuzi mu buli kiti buli ekibaawo osobola kiwabulako era ennyimba nga mmeka kati ze tuba tulindirira zoteekateeka ennyimba ze muba mulindirira n'oluyimba abakunja kunyiikira nga nkubiriza abantu b'ebukunja okufuna omutima ogwagala okukola tufaanaganeko ebitundu ebitusoolobyeko nina oluyimba nga nalutuuma mukamwana nga mbuulirira mukamwana wange olwebyo byakola so nga si kyangu sezaala kubuulirira mukamwana naye nze nakikoze nendaze mujja okulaba manyi Bukunja kyali kitundu abantu kye bali basingawo okutya nga kibeesisiwaza naye Kafeero era tandise kijjayo nga abantu bakimanyidde ate Mukama we yamuggira mu nsi eno kale abantu basuubira nti sekandi kasigaddewo agenda kwongera okutangaza Bukunja yatya abadde bamutya balekera bamutya Katonda nga bali omulamu ebintu by'okulwanagana ne Bukunja afuuke Bukunja owadde Kafeero okunkwasa obuzikaawe oba oli awo nyinza okugamba nti yamala kulabikirwa nja kwegayira Mukama Katonda eyampa obulamu mu nnyumba ya sekandi muveemu ekisinga ku bantu kye balaba kusayidwa Bukunja akatambeko simanyi bamukuma ebyafaayo statement eyo giwulidde gyenkoze ngiwulidde okuva leero giweeyo emyaka nga 2 ejja kuba egguse woojagala ojja kuba ogituukiriza n'obutatuuka oba okumalikodi onzijukizanga era mba nteekwa bikuuma ssebo webale nnyo ssebo webalire ddala